Abatunzi b'ebyokulonda nga bayita mu bibiina byabwe okola ekya African Freedom of Information Center n'ekya Transparency International balaza obutali bumativu ku nteekateeka yafulumiziddwa akakiiko k'ebyokulonda okugoberera mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Gilbert Sendogwanga yakulira ekibiina kya African Freedom of Information abulidde bannamawulire mu lukungaana olubadde ku Fair Hotel mu Kampala nti singa enteekateeka eyo ntiimizibwa kkooti abantu abagenda okwetaba mu kulonda bagenda kubeera batono ddala. It is an area that we are still all grappling with. To define how we can conduct a scientific election is still a challenge to all of us. People are going to challenge or context or not be happy about a particular process, and then you say, let's shut off. That is of concern. There should be a due process. There should be independent mechanisms. Robert Sempalanga yakulira ekibiina kigatta bannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists ategeeza nti ku nsonga y'emu baagala akakiiko k'ebyokulonda kakakase oba amasannyalaze tegaveeko nga bannabyabufuzi abali ku ludda olwabula gavumenti bali ku radio ssaako ne ku TV okuyega abantu. Entakera tube tulaba nga radio stations oba TV ezigezaako okukyaza abaludda oluvuganya zikomebwako era nga b'ebyokwerinda Polisi na RDC nga bakulemberamu kaweefube ow'okulumbagana emikutu gino bamu basuubuzi era abavuddeyo obutereevu okulaga nti bawagira ekibiina ekiri mu gavumenti oba okuwagira gavumenti. Kati ng'abo balaba musango eri gavumenti okuwa omwaganya abavuganya okugyawo gavumenti okuggyabo mu buyinza okubaako kye boogera. Bo abaagala okuyingira ebyobufuzi betwogeddeko nabo beeraliikirivu. Kitegeeza tugenda kubeera mu kampeyini okumala emyezi nga3 oba 4 kati kubamu akafaananyi obanga puroguramu emu ku TV oba ku rediyo ebeera mu bukadde na bukadde bwa ssente. Bano abakulembeze abapya abazze abasinga tebalina ssente abamu bavubuka baakamala okusoma. Tugenda okulembera babyalo omuntu tasobola kukwata simu esobola okutambulirako omutimbagano. Edi ejja kugamba tuweeyo emitwalo 2 buli ssaawa. Essaawa ogenda ogigula mulimu ebirango mulimu ebiki. Tulina bamukuluse matimba nabo bannabyabufuzi bavuganya eri mu Busiro n'abalala. Kitegeera kati abantu abagenda okubeesimbako okuvuganya nabo gwogenda ovuganya naye yayina n'omukutu gwa TV. Bamu already tubadde twalabadde ebintu bino nga tulina n'emikutu egya WhatsApp, tulina Facebook, fesofa abamu tubadde twatandikadde ebintu ebyo bikozesa nga tulengedde wala. Ebyo nga biri bityo bannakibiina kya Alliance for National Transformation bamaliriza enteekateeka ey'okuggulawo enzijja okuwandiisa bannakibiina bonna abaagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Bano olwaleero ennaku z'omwezi 22 okutuuka ennaku z'omwezi 25 abo bonna abanaaba baagadde okwesimbawo ku bwa flag bearer obwa ANT ku kifo ky'obwa president bajja kuba bajja wano ku kibiina kyaffe headquarters okukima oba okujjuzaamu forms. Everyone, so long as you're a member of Alliance for National Transformation and you meet the requisite requirements that the EC, the Coordinated Electoral Affairs Chief Dan Mugalu has pointed out, then you are competent to stand. Era tuli mu njogerezeganya nabo ba independent aba NRM aba buli wamu kubanga twetaaga bakulembeze okusalawo kwo kwawe si kwaffe. N'olwekyo ng'ekibiina tubalinze abanaasalawo ne bajja tujja kubaaniriza tujja kukola nabo. Robina Nantale ne David Sekayombya bye bakusakidde kulire lino ku Bukedde TV.